nenze Walukagga abadde angumya bwe kimu kyonna kyonna kuba era nakola ekisoboka kyonna kyonna nga nakabiwulira ne muga Walukagga kiri kikya ekyanyamba tatera kukwata ne koolo yankwata nange ntwala byabakama mu mbuga z'amateeka nganze gwakulira njaga ndabe ku buyigirize bwe okuviira ddala ku P1 paka yonna gye yatuuka ndabe ku buyigirize bwa byabakama ddala obuyigirize bwe bugamba bye bino bituufu agwanidde lwakuba asala okukola mu nkola ndala nalabika agwanidde ngenda kutwalayo okuwaaba kwange bwe sikozesa Lukwaga ndi Company Advocates ngenda kukozesa y'abaganda bange babayita Wandira ndi Lubega byabasajja bamutwalako nga nze naye bwe ngenda okutwala byabakama mu kkooti andage ku buyigirize bwe ne bizikiriraawo ne byabasajja talina buyigirize bwemufuula kukolera amakomera mu Uganda yajja alonda magi mu kkomera ag'enkoko 245 kati yagalonda nnyo mu kkomera ne bamufuukira dde omukulu w'amakomera. Munyago kimuleka wa naddala mu by'obukulembeze kubanga taatawo bw'abanga tasobola kuwagira kubanga omuntu yenna abantu abasika okumuwagira eba famire ye maama we taata we baganda be ne bagoberera ab'ekika ne baddako awo emikwano ne gijja kankumenyera inaapo etemuwagira kitaawe tamuwagira mutyaba Isaac tamuwagira mpozi muganda we Jamilu tamuwagira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Nkwaliriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja abo bali nnyo okutulaba yonna gy'osinziira okutulaba ndi wano ne New Isma Lubega ekibibi gwe ndi naye ku show olunaku olwaleero ali wano ebintu tebimutambulira bulungi oluvannyuma lwa munywanyi we omukulu Samathias Walukagga okuba nti nno kakiiko ebyokulonda kamujje mu lwokaano lw'okuvuganya ku Kyabusiro East Constituency so amawulire gazze bubi alwanya olutalo naye sebo olutalo lw'olwanye wakotokedde busa sinabakotokekera busa kubanga Walukagga yajulidde ate era ne biba biganye tulina standby generator tulina standby generator era nkubiriza abanuupu ekintu kino tukikole bwe tuli babalamu mu kulonda okujja bwe tuteekawo omuntu tuteekewo abantu babiri tuteekewo omulala nga naye waffe nga kino kubanga nupu yafunye obuzibu bakagijjako kati abantu 5 oyo wa 6 gavumenti ekikola kigendererwa naye bannaffe abala tebabadde na standby generator ne wano ku Walukagga tulina standby generator magoola n'olwekyo senga biba bigaanidde ddala magoola waali naye gwe kino tewakiraba nga kijja bwe wakiraba otya okuva lubateekayo emisango nga bemulugunya ku buyigirize bwa Walukagga gwe mbeera wagiraba otya? Walukagga nze abadde angumya kuba namukubirako n'enjogera nanga nkiyisima bamugumu kati omuntu bwaggumya bwatyo naye sisobola muga nti ndaga ku kino ne kino nenze Walukagga abadde angumya bwe kimu kyonna kyonna kuba era nakola ekisoboka kyonna kyonna nga nakabiwulira ne muga Walukagga kiri kikya ekyanyamba tatera kukwata ne koolo yankwata nangumya era mbadde mugumu naye ng'obugumu mbujja ku Walukagga esebo kutusembera luyazze amawulire n'ogafuna nga akikyoko ebikono kaga nti tagwanidde
naye akakiiko k'ebyokulonda bya Mukama ajja kuvumaganya banne abalamuzi nnyo. Kati bya Mukama omusajja omuyivu ayaliko n'omulamuzi simanyi nnyo byamateeka, naye akakiiko k'ebyokulonda tekalina buyinza bujja mu muntu lwa buyigirize. Tekabulina. Akakiiko akabulina tukayita IWAT. Waliwo akakiiko akasunsula sima bakayita ayani ke kasunsula abantu ke kaga nti obuyigirize obusaanidde gwe tebusaanidde. Ne bya Mukama yeekwasizza nti Walukagga bwe yafuna ebbaluwa eno ogenda okusoma ku yunivasite yali eyiseeko, naye ekyo tebwabadde buvunaanyizibwa bwe. Ate era n'akola ekintu kyekimu eky'obusiru. Akakiiko kali akasunsula obuyigirize bw'abantu mu Uganda kansunsula Lwashande ne kamuwa obuyigirize nti ne kamugamba nti obuyigirize bwe butuufu, ate era ne kawa ne Walukagga nti butuufu. Naye kati bya Mukama ate okukkiriza Lwashande simanya Lwashande ate Walukagga n'omugaana, olaba nga bya Mukama tasaanidde wadde kubeera chairman w'oluzzi. Bya Mukama either ng'ebintu abikola bya bufuzi oba nga tamanyi. Ku bibiri alinako kimu, ate ko kuba nga tamanyi oba abikola lwa mulimu. Kuba akakiiko kali akasunsula kagamba Walukagga nti oli mutuufu era ne kamuwa n'ebbaluwa, ate ne kagenda ne Lwasande ne kamusunsula, ate gwe Lwasande n'omulekamu, ate Walukagga n'omugjamu. Bya Mukama aba asaana kikolimo oba asaana kivumo, oba either nga byakola byatategeera oba nga ye alwana lwa mulimu lwa Mukama we kwebyo ebibiri. Era nze bya Mukama sikyagana mutunuulirako kuba ndaba omuntu owa layisi atasaana kubeera mu ggwanga lino. Era ekyo kyatukanze nnyo, naye nze Walukagga mmugumya bwe babiganye si yenkomeredde. Kasa tulinawo standby generator. Era tujja kusigalayo mu Parliament. Naye nga kyenategeddeko eggulu nti yasuze ajulidde, yagenze mu High Court n'ajulira. Emisango gimanyi okukandaalira kino kinaaba kitya kubanga jjukira kati abalamuzi tugenda tuli mu biseera bya nnaku nkulu. Abalamuzi bagenda okuwummula, ojja kwekanga nga baza n'okudda nga tumaze n'okulonda simanyi, naye nze bwe ndowooza kuba baba bakoma bweyo nga anyway ndoza bajja kuba nga tetunaba, naye oluusi emisango gimanyi okukandaalirizibwa okitegeera. Kinooza kinaaba kitya banagwanguyaako obeera binaaba byakudda kugamba kubanga jjukira omusango gwa Katolu bwamo gujjukira Ssaabakunzi kati Abudi Buwembe yamuwaabira nga yakamala okulondebwa, naye bagusala nga n'omusajja avudde mu Parliament emyaka eki nga bali mu musango. Kati ekiriwo ekintu ekyo abalamuzi be bakeera ndowooza ne ku Mmande ejja bajja kuba bagenze mu luwummula oba nabo balina maalo oba baluwaawo bakeera ogenda mu luwummula. Era ndowooza ne Mmande ejja siri mwogezi wa kitongole kiramuzi naye bayinza okugenda mu luwummula. In fact bayinza n'okugenda ku Friday oba Monday, bajja kudda mu Gwakubiri eyo nga 5 bawummula nnyo abalamuzi. Naye ekintu ekyo engeri Walukagga gye yagenze mu kkooti, nze nsuubirwa ekkooti ejja kusigala nga Walukagga emuleka agende mu kalulu. Then oba amale okulondebwa ne bw'anaayingira mu Parliament emyezi 3 oba 2 balyoke bagusale oba bamugjayo oba asigalayo. Siri nnyo munnamateeka, ebyamateeka sibimanyi, naye nze nsuubira nti Walukagga ajja genda alondebwe era agende mu Parliament. Naye oluvannyuma lwa myezi 3 oba 2 bayinza omugjayo oba okusigalayo. Kuba obwo obudde tebusobola kuwozesa musango ne guggwa. Tekisoboka, obudde buweddeyo nnyo. Abalamuzi ne baate bagenze mu luwummula, obudde tewakyali, obwo obudde butono nnyo.
okusinziira ku bwetaavu bw'omusango guno abalamuzi tebasobola kugulaba mu mangu kubanga waliwo baŋambyeko nti waliwo oluusi omusango okusobola okubeerawo nga bwe gujja gusobola okuyimirizisa emiraga ati kino gira girinda kino tumalirize guno gwo gugende. Era bwe bateekamu obwetaavu obw'amangu kitegeeza babadde bakuba Walukagga na Nuupu. Emisango mingi egiringanga egyo lwaki obwetaavu bwonna babuteeka mu gwa Walukagga? Kuba Walukagga kyogala yalina emisango egyo giyinza okuba nga giwera n'5 naye lwaki obwetaavu bwonna naye kino kituyigirize tukyawe nnyo Seggona ne bw'abanga afudde mugende mulime. Nedda omuntu bw'akyasaana kuba mubi nnyo. Seggona ne bw'osanga nga omwana wa Seggona tomubuuza tomunyegako kuba bino byonna omuntu afuze emyaka 15 n'oba ng'olemera ku munne ebintu eby'ekisiru bane mukyawe nnyo akasajja ako. Aka kasajja ne bwe kafanga mukere mulime. Aka kasajja kabi kazibu. Si kasajja, musajja. Gwe bakuyita omusajja oleeta Seggona. Seba musajja wa kitiibwa. Nga wa kitiibwa akijjawa. Gwe nga bakuyise gendo tuwetereyo abasajja. Kabaka yamuwa okubeera minisita ku myaka 23 26. Aba 23. Yasala myaka. Kwa Seggona kayinza okuba kali myaka 7. Kasala myaka. Okwo ye kabaka amala galonda. Nti myaka 23 yasala myaka ndozo oba gyali ana mu 3. Yasala busazi myaka. Ne tulina okukyawanya akasajja ako mukyawe n'abaana baako n'ekika ky'emmotoka kikavuga mu kikyawe ne bumugenda mu bondi nga temugigula. Kubanga Seggona Walukagga Mathias agamba nti waliwo omukwano gwali mu Ndeyo Electoral Commission tiyamugamba nti mbu Seggona mbu yaleta sene empitirivu nnyo munaziwa mu kakyuka awo basobole okumulemesa bigambo bya Walukagga. Era n'agamba nti n'omuntu eyawaaba omusango ogwo maneja wa Seggona ndowooza mu bino ebya kampeyini mbu maneja we okitegeera kati kino bwe kiba nga kituufu Seggona yafuniddemuwa anti ako akasajja kabi kazibu kati nga bw'okalaba kenyinyimbwa abantu katunulwanga akabwa ka Dogo Nation n'omutima gwagwo guba gwenyinyala nagwo guba mubi muzibu kubanga omuntu nga ofuze emyaka 15 wabooga nti obadde wakafugako emyezi 3 olaba ne basegirinya wadde mungu yabajjulula baali bamatidde n'ekyo ne kati gwe kasajja gwe olimatira ki Seggona mu bino byonna anti ako akasajja nga bw'okalaba ko kajjula fitina era ne bw'okalaba katambula fitina ne bwe kaba kagoma fitina na mutima mukyamu kati omuntu we fitina ne bw'aba tafuniddeemu asigala ng'akoze si wa fitina nze nkubuli akasajja kajjula fitina gwe ne bwe kakutunula bwe kati olaba fitina nga eyita mu maaso gaako bwe kati kubanga ako akasajja tosobola kuŋŋamba okalanziba n'emyaka 15 ng'omuntu eyali badde addayo mu faamu zammwe n'obeera eyo oba n'obeera consultants oba n'oga nti katuleeteko n'abalala gweyasa ffe twakaleka ne tutakakkiriza katonda mu bantu kali badde akabaka ka paalamenti nilwakubako kafitina katonda bw'aba agabira omuntu omutima omubi n'ennyama era agikuwanga mbi n'entunula agikuwanga mbi kati ko tekafaayo kazanya kifiiriza naye ng'ate keeyongedde obukyayi abantu basuze bakaba mu constituency abantu basuze bayomba mu constituency era ako akasajja keeyongedde kati obukyayi bwako bwali nnyo waggulu nnyo Seggona mu Uganda yonna yagenda okusemba okufuna mu bululu ndoza mu Uganda yonna ayinza okufunayo obululu abantu nga 10 oba 13 tasobola kusukkakaawo nilwakuba muneeko tekaswala olidde kakopi buli kimu kyonna naye nga ne beekanaakola katya Walukagga tujja mutwala mu paalamenti ate Walukagga ne biba bino byonna bizze
nga tuleese standby generator era tulina enkiza ejjo muzaayo. Walukaga yajja kufuga ku Busiro, tuli bamativu mu ekyo. Kati nze mbadde ninda ku bya kkooti kyeneebesazeewo n'ebigenda mu maaso ne sitandi y'ekibiina. Sitandi y'ekibiina egamba ki? Kubanga nina kulinda ekibiina kiŋŋambe ekyo. Kubanga lopu yavuddeyo ejjo batuduzizza olukikola bannamawulire. Ale ne boogera ku nsonga ezo. Olukaga yabaddewo lopu ng'alina lopu nengeri okukakasa nti empapula za Walukaga ntuufu era nga yalaga nti bano bye bakoze bya mancoolo. Era ndabyekawo ne pulezidenti n'agamba nti amawulire yagafunye naye n'agamba nti ensonga ab'e Kampala kubanga taliimu wano e Kampala naga nti bali mu kuzikwasaganya. Era Nuupu ekola ng'entendeke bwebeera ng'abatendeke babeera. Waliwo ttiimu eyagenda ne pulezidenti endala nesigala ku kitebe. Eyasigala ku kitebe ndowooza yeekulirwa SG ne Lopu. Ate bonna bakagezemu nnyo. Kye nagambye wali nga tutandika nti byabakama bwaba era kati nsaba bannayuganda tunyonyereze ne kubiyigirize byabakama. Obuyigirize bwa byabakama. Era nsaba looya wange omuloodi Lord Mayor waliwo ne balooya bange babayita Lubega Wandirandi Lubega advocates bali kodi Kampala. Kanso Sakka ngenda kuleeta omusango ogwo. Balooya bange ate Balukwago anti Walukwago ayinza okuba bize. Either ngenda kulaba mu muloodi Lord Mayor njaga kugula ku byabakama tulabe ku buyigirize bwe. Ye musajja mulamuzi mulamba ssebo yasoma amateeka. Nedda ssebo nange ntwala byabakama mu mbuga z'amateeka nganze gwakulira njaga ndabe ku buyigirize bwe okuviira ddala ku P1 paka yonna gye yatuuka. Ndabe ku buyigirize bwa byabakama ddala obuyigirize bwe bugamba bye bino bituufu. Agwanidde naye agwanidde lwakuba asala okukola mu nkola ndala nalabika agwanidde ngenda kutwalayo okuwaaba kwange. Bwe sikozesa Lukwaga ndi Company Advocates ngenda kukozesa y'abaganda bange babayita Wandirandi Lubega Advocates bali mabega wohodi Kampala Police bakuyiwa Kanso Sakka. Kanso Sakka muganda wange bamuwulira aba Lubega Wandirandi Lubega Advocates. Mbasabye ngenda kuteekayo okuwaabira kwange nange ntutte byabakama mu mbuga z'amateeka. Njagala ndage ku buyigirize bwe nga Munnayuganda from P1 up to gye yakoma. Ate era bwe binaaba biganye nja kusonda ssente tubitwaleko ebweru. Byabakama ateekwa okuba nga si muyivu. Twali tukiguddeko mu Uganda wano. Omusajja akulira amakomera yajja alonda maggi ga nkoko mu kkomera. Ani byabashaija? Nedda wabayisiba olimba. Omusajja akulira amakomera mu Uganda yajja alonda maggi ga nkoko mu gundi ne talina buyigirize bwe. Era bwe yamutwalako n'amuwaayo ne bisirikira awo. Mukomera basibe be bagalonda bwe gabaayo basibe be bagalonda oba bapangisa muntu kuva bweru. Yali musibe? Teyali musibe. Bajja ndowooza ne bamupangisa ng'alonda maggi ga nkoko. Omanyi eruzira balonda nnyo enkoko. Olidde najja ng'alonda amaggi ndowooza oba yalina kampani. Najja ng'alonda amaggi yali mulonzi w'amaggi mu kkomera n'afuukirawo mukulu w'amakomera. Kibuulirizeeko. Naye abayisiba ggwe. Abayisiba kisoboka kiti ekyo. Nali nkugambyeko ekintu nga kiriyo neegendereza nnyo ate nkola research. Byabasajja bamutwalako nga nze naye bwe ngenda okutwala byabakama mu kkooti andage ku buyigirize bwe ne bizikirira awo. Ne byabasajja talina buyigirize bw'omufuula kukulira amakomera mu Uganda. Yajja alonda maggi mu kkomera ag'enkoko 2, 3, 4, 5 kati yagalonda nnyo mu kkomera ne bamufuukira dde omukulu w'amakomera.
kiri mu Uganda wano awawesima nedda nedda ssebo kiri mu Uganda wano byabashaija yajja alonda amagi mu kkomera ndowooza yagalonda nnyo ne gawomera abakulu ndowooza ng'agalonda n'agatwalira abakulu ne bamugambira ddala kati kulira ddala ekkomera naye talina buyigirize bw'amakomera nedda ssebo ekyo nkigaanye ebbanga lye nkoze naawe nali nkuwaddeko sitole ey'obulimba naye eyo ebbanga lye nkoze naawe nali nkuwaddeko sitole ey'obulimba byabashaija oba ye Jackson oba ye Johnson byabashaija yajja alonda amagi mu kkomera ng'alonda amagi g'enkoko oba yagatwalanga mu State House ne gabawomera okukamala ne bamugamba ogalonze nnyo kati kulira ddala ekkomera naye talina bisaanyizo bikulira amakomera mu Uganda talina buyigirize bukulira kkomera mu Uganda yajja alonda amagi ga nkoko mu kkomera bwe gawomera nnyo abakulu ne bamugamba n'ekkomera likulira eddala ne bali mukwasa naye omulonzi w'amagi yajja alonda amagi mu kkomera nalabyeko awo ab'omuti omukulu yavuddeyo Abedi Bwanika n'agamba nti Parliament si swimming pool nti buli omu anaagoma n'agenda ng'omwo era n'agamba nti abantu beetaaga okuba n'obuyigirize so n'agamba nti no Busiro we East ya Honorable Segona musanyufu nnyo ku lw'ebyo ebyakoleddwa ekidoli kidoli n'eddobo kiba kinene kimusaana kuba omuntu nga gw'ojjudde ebizibu Bwanika yakeesimbawo emirundi 14 nga yasemba Nuupu ye muggyeko ekizibu tonnaba na kumanya bigenda kuva mu constituency kati gwoba okyali muntu nosanyukira Walukaga ekyo kiba kidoli ekyo kidoli kibwanika kyesimbyewo emirundi 14 nga kyekisemba kyesimbyewo emirundi 14 nga n'abaana baakyo tebakiwa bululu kyesimbyewo emirundi 14 nga n'omukazi waakyo takiwa bululu kyesimbyewo emirundi 14 nga n'abalokole tebakiwa bululu taba kuba Kyagulanyi ayakikwatibwa ekisa n'akiwa kaadi n'akiwa amaanyi tekyali badde obweki gw'obadde okimanyi nti Abedi mbaka ba Parliament yasinga okufaanana obubi yasinga n'obusiiwuufu omusajja alina ekirevu ekyeru akamunyamwana okuddaabiriza konna kagubye ng'embwa enkazi gw'ojo otunuulidde akalevu ka Abedi nti kaguba kagala kuuta kagala kuusa bulaashi akalevu kekanyirira taani kagubye ng'embwa enkazi akalevu k'Obedi ka Abedi kagala kuuta na bulaashi kuba squeeze tesobola katukuza kagala kuuta na bulaashi ate zino ezirimu obuuma nga kaba kaguba nnyo kyova olaba nti ne mashini zakalemu okukasala gwe Abedi akulabikira bulungi n'akalevu kaako akulabikira bulungi sebo mbuuza gwe Abedi akulabikira bulungi n'akalevu kaako akulabikira bulungi nziraamu buuza Ibula naye akalevu kamugubyeko kagubye ng'embwa enkazi ng'atadda byakuwandiika ku mukutu gwa Parliament Abedi ebbanga lyamaze mu Parliament kiki yateesaako nekikola anti yakiteesa oba n'akiremye Mwami Museveni oba Kabonera bali bulungi nnyo ye mmodo y'abantu abali obulungi ennyo mu Uganda obwo obusajja bufu bwagala kufuluma mu byabufuzi bwonna obwo obusajja bufu bwagala kufulumya mu byabufuzi kati gwe oli kutengerera omwana ayimiridde tonnaba na kumanya kigenda kufuluma mu bokisi nga 15 jani tonnaba na kugenda kumanya kifuluma mu bokisi nga 15 jani ng'ate osekerera Walukaga
swimming pool ye tali swimming pool abed gwolaba abadde mu palamenti emyaka 10 abadde mu palamenti emyaka 5 naye yasinga obusiiwufu yasinga okulabika obubi wulidde yafaanana obubi kati olaba emyaka 5 gimulemye okunyirira emyaka 5 giremye abedi okunyirira gwe abedi akutunuulira bulungi oyinza noga kiki nnyo kyaba kati abo obwo obusajja bwagala kuba bukubi bwonna bufuluma ebyobufuzi era wensabira abalonzi bwe mulaba Kamabikke kafulumye Mukaaku fulumya Seggona fulumya Abedi fulumya Kasibante fulumya Mpuuga fulumya Ode Ssemujju fulumya obwo obusajja ekirungi obwonna bwonna nga bwe mbusomye bwansanga mu byabufuzi nga mwoli munda nga mwendi kati Mabikke n'amaka gamulema wulidde wasanga wasula alinganga gwe balangira Machinji East eringanga eya nnyina ne kalyawo kajjudde emivuyo kagana n'okugejja lwa fitina kafuga Machinji East emyaka 15 ne kalinganga akagenda nti Machinji East kagisuubula buli mwidde n'okukola ebirala bo bulowooza bulina kufuna kubeera mu byabufuzi tebulina bizinesi ndala nalabye ono omulala simanya Lubowa nti MP2B Nansana Lubowa buli lwe yeesimbawo yasemba Lubowa yabeerako kansala omulundi ogu nga bakatonda eggombola ly'erubaga yabeerako kansala omulundi ogu gumugoka bwe guti gumugoka ku ggombola ly'erubaga tagenda kuddayo kati nti yazze n'omuti wulidde nti yazze ku bwemupye Nansana nogoba balya mmere ki Lubowa yabeerako kansala omulundi ogu agenda kufa nga tazze okukulembera ne buli lwe yeesimbawo yasemba buli yeesimbawo yasemba wulidde mugende mwebbike mu nnyanja muggyeko ebisiraani wulidde wono Bobi Wine yasobola okuggyako ebisiraani teriyo mulala asobola okuggyako ebisiraani Bobi Wine yasobola okuggyako ebisiraani by'ebyobufuzi naye yali baggyeko ebisiraani ate gwe mumanyiira oyo oba mubuli si kyekimpinga ekikongo kyonna kigejja bugezi awe Nansana gye yeesimbye era yagenda okusemba Lubowa buli lwe yeesimba yasemba abanga Kalamojja ne Kalangala Kalamojja omanye ekigwe Kalamojja ne Kalangala buli lwe batuula ebigezo bya P7 senior 4 ne senior 6 Kalamojja yeesemba eringanga eyakwata ekifo ky'okusemba mu Uganda kati eddirirwa Kalangala buli bigezo ebikomo kati bitera okukomawo era P7 Kalamojja ejja kujja nga yeesembye Olevo ejja kujja nga Kalamojja yeesembye senior 6 Kalamojja ejja kujja nga yeesembye kati ne gundi oyo Lubowa Henry Lubowa alinganga Kalamojja era bijja genda okuva Nansana nga Lubowa yasembye ate mune tebiswala era ojja kukibuli omwaka ogujja nga era kikomyewo kyesimbye ewalala mugendeeko mulime mugendeeko mu busuubuzi mu akeedi ne olaba Kamabikke kalinganga ke bagamba nti kakufiira Machinji East Machinji East wafugayo emyaka 15 kikyeweerabira mu Machinji East obwo obusajja Bobi Wine atuyambe abufulumye buli wookalaba kafulume Uganda ejja kutereera ebyobufuzi bya Uganda bijja kutereera nobwo obusajja bubi buzibu bwe buba buganidde mu byobufuzi busaana ntaana ne mulaba ku ntaana zaabwo nga bugalamidde wansi bwebasi nobwo obusajja bubi buzibu kati nalabye ne kino
ekyesimba ku bwa pulezidenti aliwa kimunyagwa taata waakyo aganye okkiwagira ali eri ekitagayenda awagira mwami Museveni kyonga gwolaba kitaawo akuzira naye munange kino kyewunyisiza nnyo abantu kubanga tebitegeera kitaawo akuzaala akunyiwa kitaawo akuzaala yakuleeta mu nsi akulya ntojja kusobola nga kireeta omutwe oba balina obutakkaanya wakati awo yine taata we si butakkaanya kubanga mutabani ugozaalira ddala nga asobola okuba nga yeesimbye ku bubaka bwa pulezidenti ku bukulembeze bwa pulezidenti ate gwe noyimira katuti ka mukulembeze omulala gwe yeesimbyewo naye anti abazadde bategeera nnyo alaba ekyana kye n'akiraba nti kiweewe n'akiraba era abamu bagamba ne gundi yaluyimbako omugenzi basudde nkyewooza muzadde takoowa baana mpozi ye akumirawo kigwagwa kye ekyana kiganyidde ku lujja kiwuza taata waffe takoowa baana taata ayagala nnyo abaana mpozi ye akumirawo kigwagwa kye kati nga bwolaba Kamagu ne yaganira ku lujja ali wa kitaawe mukono Kamagu ono top ready Kamagu ne yaganira ku lujja Kamagu ali wa taata Kamagu tavanga wa muzeeyi ate Kamagu alina ebintu bingi owulidde ebiriddawa naawe baleeta balina bintu Kamagu alina mayumba ng'agajjawa bayira mu Katonda mu ggulu mpozi ge yeesooka obwesoosi Kamagu nze yaŋŋamba mugagga nabo bala abantu abali mu midiya naddala mu rediyo abagagga y'omu kubasuka ku lusegere yawula obugagga bw'ebintu n'okwesooka ebintu waliwo enjawulo yawula obugagga bw'ebintu n'okwesooka ebintu kati Kamagu sente aziteekawo nga alina abagagga bangi ngakubidde naalemu ekikopo n'abagagga bangi bakubamu olusi nanti naye musiru mugwagwa akubidde naalemu ekikopo yalibadde kaledi yaako senga ali ku lediyo ez'amaanyi twalaba nti ne Kamagu weewe Kamagu weewe olina lediyo ez'amaanyi n'obeera kaako ka lediyo agende ku UBC agende ku Star FM agende ku CBS agende ku lediyo ez'amaanyi naye n'obeera n'ako ka lediyo ako naye Kamagu talina Kamagu ng'akoze sente mu rediyo omwo aziteekawa anti ebintu bya mirundi ebiri sente aziteekawo zaafuna fedda mu bute emmotoka yayitangawo ne mulwana eyo yange ne mutandika n'okwekuba omusajja n'avuga emmotoka fulo mu kibibi tumpigi mwe mukyekuba tamanyi kino obwana bwe nalese ewaka bulwanira emmotoka yange kati ne Kamagu yawulanga omuntu akoze ebintu n'ayeesoosa ebintu waliwo enjawulo naye kati Kamagu ali wa muzeeyi we yaganirawo kubanga Kamagu alina abagagga ng'omugagga asookerwako ye Hamu bw'akuba essimu n'akubira Hamu akwatirawo era banga nti nkwetaga mugamba girawo misinde oluseka alukubye si ye yekka n'abagagga balala bangi baminisita ba MP sente oluseka alukubawo sente z'oluseka ennyingi zirimu n'ebisiraani abo abagagga mubeegenderezanga olumu gola owoza Hamu anjagala mpozi ng'olumu akuwa ku bisiraani bye abagagga baba ne sente za mirundi ebiri alina zagabira famire ye alina ne zagabira abaleebeesi gwowoza mugagga gundi anjagala Amini anjagala mpozi akuwa bisiraani bye yiga okolerako abayindi bangamba mbu abayindi omuyindi bwaba naakusasula asobola agendako mu kayu mbwe sente n'aziyisaako eno emmanju kati mulalo kajja kusasula teziba na mikisa abayindi balogo nnyo babikola tebategeera balina efitina ebalinga nga ya Sseggona baggulu bazibu wulidde wano omuntu asinga efitina mu nsi Sseggona n'omuyindi balina nnyo efitina abo kakati ekya omukulu okuwagira taata wa Munyagwa okuwagira mwami Museveni ekyo kyewunyisiza nnyo abantu Munyagwa kimulekawa naddala mu byobukulembeze kubanga taata wo bw'abanga tasobola kuwagira kubanga omuntu yenna abantu abasika okumuwagira eba famire ye maama we taata we baganda be ne bagoberera ab'ekika ne baddako awo emikwano ne gijja kakumenyera inaapo temuwagira kitaawe tamuwagira
Mutyaba Isaac tamuwagira. Mutyaba Isaac mpozi muganda we. Jamilu tamuwagira. Aziz tamuwagira. Madina tamuwagira. Nalongo wa mama wa Mutyaba tamuwagira. Ulidi noba kireba nti kirebe kirebe oba oyiseewo kale kikekenke kikekekere oba kiba kyekye kumpi kiweewe oba kisusizza kidoli nedda sewo kimenyewo ekyo kinjirinjiri naye ekidoli sooka okimenyewo gwe kitawo agaana okukuwagira ayakuzaala kitawo naganze nfiira ku Museveni emyaka gyonna kitegeera nti akola bimu nti ogutwe gubi ogutwe gukalu oba taata busente bwe bumutwaliriza taata bamuwaddeyo emitwalo nga 2 awo n'akyamuka taata we omanye esente zikyamuka naddala ng'omuntu ali takwatakwata ku ssente ng'omuntu abadde takwatakwata ku ssente bamuwa emitwalo 2 n'akyamuka. Taata we musajja mulimi, taata we si yali obubi ennyo, nze taata we mumanyi, taata wa Munyagwa mumanyi, si yali obubi ennyo, ate n'ewaka wa taata wa Munyagwa famire entono asobola ogirabirira. Famire y'aba Munyagwa si nnene. Taata we si yali obubi, musajja mulimi. Nze nakatuuko wa taata wa Munyagwa emirundi 4 nga ŋŋendayo. Oluguudo lwa ttaka ova Mbalala simaba kitagenda oba kitagwenda wawula omayiro ndooza nga 35. Kitegeeza Munyagwa mu Nyankole Mukiga Muganda. Mukiga si Muganda. Era taata we Mukiga. Munyagwa lwakweta Sserunga owulidde kutumanya n'ekikiga kyovula ne bode yakyo ya Kikiga n'enjogera ya Kikiga n'endya alya Kikiga n'enneeyisa ya Kikiga n'omululu gwonna okuli omuwaayidde. Munyagwa ng'alya bubi, wali omulabyeko ng'alya n'avuubika tolaba kagunja akatambula ku social media akolusaniya omuntu alina amagezi alya bwatyo. Omuntu ategeera alya bwatyo. Ne Munyagwa alyanga nina oba kyali kizike era nakiraba ku social media bakireetera amenvu naye nga amakiga kigakwese muno endala muno endala kigatadde mu nnyindo endala kigavibise endala kigatadde mu bifo ebyekyama nga omululu gwe kirina nga muyitirivu. Kati olaba taata wa yakuleeta mu nsi, ayakusomesa, ayakujjanjaba, agaana okuwa akalulu, banne bye ebisajja bisaana ne bituviira. Gw'olaba taata wo ogaana okumatiza era abantu bonna tubasaba tewabawa ku Munyagwa akalulu. Gw'olaba taata wo agaana okukakuma. Nze taata wange yali wa movement. Nenakola ekisoboka kyonna nenga n'agamba nti abantu nga taata wange wa movement. Taata wange wadde yalwala ne wa FDC. Wa FDC. Era lwakuba mulwadde sisobola genda mutawaanya nembadde nja muyingiza nuupu. Naye kati taata wange mulwadde ali mu mbeera mbi, embeera ye teyeyagaza, kati sobola muteeka mu bino. Ne taata wange taba kuba kulwala mbadde ngenda muyingiza nuupu. Ne taata wange yali wa Museveni kikumi ku kinne waakyo. Nga taata wange ayagala Museveni. Taata wange ng'ayagala Museveni. Gova kukima Museveni mumukyawa n'otamwagala ate nga taata wo ye gwayagala gwe yali ayagala. Anti mwe Museveni bikolobero ze bibyankyaye mwami Museveni. Ne taata wange yali 0-0 ku bantu abaagala mwami Museveni. Ate taata wange yaliko omutongole owa Kabaka. Kati baabayigga nnyo nga baagala obbatta era ye yawonawo. Banne babasalanga nga mbuzi, babasala e Bulugu, e Kaabasanda ne mu Bulo. Babasala ku lunaku lwa Idi ne babajja mu mizikiti. Kati mu kikwekweto ky'okusala abantu taata wange yekka yabulawo, yawona kuba baasala munne neiba we baali bamuyita
omugenzi Kinyira yalinganga atambulira ka Vespa ng'abeera bulugu kabasanda ne bamusala ne basala ow'omuluka baali bamuyita Kigundu ne bamutta ne bagenda mu bulo basala bahaaji omuli mukadde wange Mungu amusaasire Haji Katumba basala abantu bangi nnyo mu bulo babajja mizikiti saawa 4 ne babateeka mu lujja ne babasala kati taata naga nti nkoye ebyobufuzi kati n'abinyuka kati bw'alaba Museveni n'alowooza nti afunye amata mpozi afunye engo era nze namugana nemuga oyo eyongo bebamu be basala bali nemuga taata Museveni be basala bali nanga okakasa mwana wange nemuga yasala bali n'ab'omu bulo be babasala olidde kubanga ab'omu bulo abo baali ba UPC nga tebaagala gavumenti y'obote ne bajja bonna ne babasala ne kati olaba taata wagaana okuwagira oba kinjirinjiri oba kimpenempene oba kikekenke oba kizolo oba kiweewe olidde oba kikoki kya Seno kiwenga yali takyali mpozi takyali koki wa Seno kale tweyanziza nnyo waliwo omuvubuka yafudde era president yamutadde ku mukutu president Bobi Wine yamutadde ku mukutu gwe n'agamba nti kitale nnyo ekyokufiirwa omulenzi w'emyaka 16 omuyizi Joshua Lewon Otim n'agamba nti nno omuvubuka ono olunaku olwajjuka nti yafudde olunaku olwajjo olwa ebisago ebyamutuusibwako ab'ebyokwerinda naddala poliisi ne militale abakuba abantu eggulu so agamba nti nno omuvubuka ono yali mu kampeyini omwo n'akubwa eggulu kati ne bamutwala mu ddwaliro era olunaku olwajjo embeera nemutabukako bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi naye bwe yapositinze obubaka bwo ne butambula nnyo akakiiko k'ebyokulonda poliisi ng'eta ku mikutu gyayo nevaayo negamba mbu ezekiralifayinga ng'egamba nti omuvubuka ono poliisi si yamutoba ebyokwerinda nga bwe byogerwa wanga bwe kigambibwa ga nti omuvubuka ono mbu yabba ssimu bwavuka balala basatu ne bamukuba bamuviirako okufa poliisi etedde ku mukutu gwayo yapositinze ku mukutu gwayo bapositinze bo nga poliisi nga bagamba tukulonyezako bakoze nembeera benene yaliwo nagamba juzi muwala wange yabadde agenda kusoma kuyingira poliisi nemuga wogiyingiriramu wenkuzaalukukuba Abi yabadde ayagala poliisi omwana omuganya okukuuma eggwanga nemuga woyingirira poliisi wenkuzaalukukira teri muntu asula bubi yeebaka bubi abamu magezi kikuddiremu owulire gumugo kassebo teri muntu asula bubi asula n'embaata asula n'enkoko asula ne kalimbwe asula n'eminya asula biki n'abamu n'amagezi bani abasula n'ebyo byonna abapoliisi basula bubi oli wa poliisi asula obulungi baddira akafaliso ne bakateekawo bwe bati buli omu n'ateekako mutwe buli omu asaako omutwe buli omu asaako omutwe kati omuntu bwaki n'omuteekamu okuba amagezi kati olebye ekyagudde ku Junior ne Solo ne Shalom Shalom omuntu yenna bw'awaabira omuntu nti oba nnyiizizza oba alina omusango gwe ddeewuwo osirike poliisi eyinza okutereka omusango ogwo neguterekera n'emyaka 10 n'abaganda balugera nti omusango teguvunda kituufu kati obuuze nga lw'omulala akuwabidde ne baga tulinawo ne fayiro endala wavuma Junior oba watiisatiisa Junior tukute naye noddira abapoliisi ne mugenda mu maka gooli nga muli noonazo okukwata omuntu ne mutuuka n'okugjawo emmotoka yooli ebyo biba bikekenke bidoli ebyo bidoli omuntu ategeera tokola ekyo
n'ogenda mu maka g'omuntu ne mugyeyo n'emmotoka ye nti wagala mukwata nga ki ekimukwasa yazizza omusango bwozza omusango bakuyita bayinza okugenda mu erosi bayinza okugamba kansala w'ekyalo bayinza okujja ewakaawo ne bagamba enkya tubadde tukwetaagako ku poliisi enamuŋŋoona ku ssaawa bwe ziti jangu we ripootinge era bw'olemwa ne bakuddamu era bw'olemwa ne bakuwayo ogwokusatu kakyawo bw'olemwa ne bajja n'amaanyi ne bagaa twakakuyita emirundi egi emirundi esatu nga tolabika kakyawo tulina okukunyoonya n'amaanyi kati bwe baleeta amaanyi ago galagira ate kwonona bintu bye basanze waka anti bwe busiru obugwa gwe butategeera kati mujjawo nkya n'emmotoka y'omuntu ne mugivuga senga agamba nti mu mmotoka yange mwabaddemu miliyoni 100 senga agamba mwakyusizza emipiira gyange senga agamba mwakyusizza yingini yange ne juniya bulijjo namutidde bulijjo mmanyi nti muyivu ne juniya naawe n'okola ebyo ebyekiralu ebyekito nti ogenderako ngaani ogenderako ngaani buli owaaba omusango gwodde ewaka osirika otuule ebisigadde biba bya poliisi gwena kubajjukiza nti bane nawaabira omusawo gwe gutuuseewa ne baga omuntu tetunamufuna n'osirika noddamu nobaga bane nawaabira omusawo gwe gutuuseewa tetunamufuna noddamu n'osirika naye sigamba nti poliisi mujje era kakyaba abakikoze basaana genda mu kakiiko k'empisa aka poliisi either nga bayambadde yunifoomu za poliisi nga tebabadde ba poliisi teriwo poliisi mutendeka asobola kukola kintu ekyo kye bakoze bateekwa okuba nga bayambadde yunifoomu za poliisi nga tebabadde ba poliisi teriyo wa poliisi mutendeka asobola kukola kintu ekyo olaba nze sisoma nga bwa poliisi naye ntambulidde nnyo mu poliisi manyi emitendera atabeerangako wa poliisi naye gwe noyamba yunifoomu ya poliisi n'okola ekintu ekyo era shalom twala omusango ogwo mu kakiiko akabuulize ku neeyisa ya poliisi abo bateekwa okwambulwa oba obbawa suspe ekikolwa ekyo kyebakoze kya buwutaavu kya busiru bugwagwa primitivity kya primitivity olidde byabadde biweewe bizolo betaga pano beating and spraying exactly baagala pano beating and spraying byabadde bizolo byabadde biweewe byabadde bidoli ebyabadde bidoli kuba teriyo muntu ategeera asobola kukola kye baakoze teriyo wa poliisi asobola kukola kye baakoze either byabadde bidoli oba nga byeyambisiza yunifoomu za poliisi bannange si byangu nnyo naye nga ensonga zeezo olunaku lwaleero twagala kubalekerera naye nga tetunaba kubaleka butereevu twagala kukujjukizaako abantu baffe be tutambula nabo olw'essomero lyaffe baliyita Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja lya mukama wange mukwano gwange abamita Director Roni musajja munnabyanfuna musajja mubalirizi wa bitabo abamita Roni Sebugwawo ayina nyina essomero eryo baliyita Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja sebo omwaka ogujja abo bocha nayo matukwasenya bulungi etena tabu anajimba tujja kwogera naye saagala hafu basale saagala hafu basale wakisizaagala bazibbiramu abantu si ku Diamonds omuntu ayinza okugamba nti nkuwadde hafu basale ya $5,000 essomero lisasula kakadde nkwongereddeko 5 omala emyaka ena ogenda okizuula ng'essomero bulijjo lisasula 5 nga terina kiyakuwa ng'obadde ku fiizi ze obaddeko zennyini kiri mu Uganda wano kasi omwana abaasomye naye nga Diamond bwegituukako era essomero lyanomanyi kati lina essomero nti omusajja bagamba nti nno tuwe 7 basa tukwada afu basa tuwe 7 era omanda essomero lisukka mu kakadde okusinzira ku mbeera endabirire y'abaana endiisa na biki byonna omuntu ayogere nti nakwafulu basale empeeredde omwana wa Isima ebyo ebyokuŋŋa nti mala Kenya mumpe gumba saagala era mukama obwo bw'anaaba anampafulu basale omwana mulina n'obulango nja bukubanga
ne bw'aba agaba bihaafu siriya agiwa eggwe naye lyo terigaba basale Eh. okujjako ng'oyogedde naye nga mu buntu Anti nze nkisabye. naye kubanga amasomero ago goyogeddeko goweegali agagaba basale mujje tubaba basale naye no terigaba basale yadde era okujjako baba akuwadde akubanga gwomuga nti ayisima muwadde nawe omuntu naye lyo sirya basale essomero lyonna lyonna litekugaba basale no sirya basale kiriteeka nti lwa nsonga ebyamasomero nze mbiruddemu wabawo abaana baba teachers waliwo n'omwana w'ekyalo bali tebaliko byakyalo okusinza ku standard y'essomero kati gotoyinza twagamba tebayamba essomero lye bayita essomero international school kati kangu ekyokulabirako international school nebebeera wano wetutudde teyinza gamba nti katukunganye abaana b'okukyalo bajje tubasomesa international school olondayo omu aza n'ekizampo olondayo omu toleetayo bantu bonna olondayo omu naye nga liri lyosi lya basale nti nga gano ge nkugambyeko bagoyogeddeko ti mujje bannange tugaba basale we mujje omwana anti basale olumu bagigaba n'omwana omugezi mpozi ekiriwo bamanye okuyambako ku baana abagezi era nga kyoyogeddeko abaana abagezi bamanye okubayambako naye nga si bino nga bwe banajja wano we tuli ne bagamba kati mujje mu kifo omu nti mukuŋŋaaniraawo tugenda kubawa basale kati mugabe bw'aba nampa fuulu basale ndyetaaga naye bw'aba agabaafu basale agikuwe sigyetaaga baba twala omwana ku Diamonds Primary School Budo Kimbejja somero ddungi nnyo bw'olituuka mu booti tukakasa nti embeera wamaki ekyo omusajja yakola essomero ebisaawe ebisambiramu omupiira biri ku ssomero ekya taf weekiri basketball weekiri n'ebisigadde byonna bwebiri awo balina swimming pool weeri ku ssomero balina motoka ezitambuza abaana ate motoka ezitambuza abaana abaana tebatambula omu nga beebowa motoka zirimu zi tv abaana batambula babatambuza okubaleeta ku ssomero n'okubazaayo ewaka buli kimu kyonna endisa y'abaana nnungi nnyo abasomesa beba bali ku mutindo gwenyini ogugwanidde kale twala omwana ku Diamonds Primary School Budo Kimbejja so lyeryo nnyo kuba nkuwa ennamba zaabwe ez'essimu mu maaso awo tulabe embeera nga bwetambula sayidi awo sebo tumaliriza kyo sebo ninayo kansalawo wange yesimbye agenze Luweero ku district bamuyita Flavia Nakitende alina kala gyajjiddemu ne temugifaako alina kala gyajjiddemu mumumpere ng'omuntu Flavia Nakitende mukyala alabika bulungi nnyo mukyala wa buvunaanyizibwa mukyala mukozi mukyala muntu mulamu ate era ndeeseyo n'omwana wange Made in Isima Lubega bamuyita Sebufu Dennis chief editor naye azze ku bwa kansala e Luweero azze kukiikirira bukisiika n'olwekyo oyo omwana gwe mulaba Made in Isima Lubega olidde mumumpeere kalulu ate bunamwaya ndeeseyo muganda wange Muhammad Muwanga Damba azze bunamwaya ward Muhammad Muwanga Damba owokutaano banye temwerabira Javiira aze Mukungwe Nyendo Sebina Javiira gwe tukoze replacement ku Mpuuga ate akakalu nkaagala nnyo nja kabaamu njagala kubulizaayo Mpuuga nga bwe namugulako contract ey'omukuba nja mubulizaayo mu ttaka era yagana okuwa basale kyekimu kukubya basale yagireke olidde basale yagireke bale tumaliriza sho naye bannanga omwana yafumbye kakyayi kano alinga yafumbye eddagala ly'ekifuba ninga nnyo eddagala ly'ekifuba ozigamba nalijja wakojja Kimbowa banange mugende okugenda wakojja Kimbowa bannanga abajjanjabe abantu abalina endwadde ez'enjawulo olina sukaali olina pressure olina ebikuluma tobitegeera abakyala endwadde z'ekikyala endwadde z'omu kisenge byonna kojja Kimbowa waali byakola mu bimanyi emyaka 20 nga jjanjaba abantu katoza kungamba nti no kojja Kimbowa tumanyi kyajjanjaba just kujjukiza bujjukiza nti gendayo kujjanjaba endwadde zonna ezikuluma ate nga ne delivery agikola bannaffe abali ebweru mumukubireko kojja Kimbowa
asobola okuba nga abajjanjaba bulungi nnyo kanjifuna wano ennamba ye njikuwa ogenda kujjanjabe kojja Kimbo wa musajja wa baba Isima ali ku 0758 ali ku 0758 45 935 akojja Kimbo wa oba omufuna bulungi nnyo 0758 45 935 sebo tumaliriza show katusibula abantu kojja Kimbo mugambe namba yange eri ku mobile money namugamba nangamba ajja kugiraba mwegomba ko kimu nti yeefaako nnyo alinganga Medi nze abasajja bennegomba no ku nsi Medi nsereko ne kojja Kimbo ate gundi sematimba oyo yeyerusa yekuba lipusitiki sematimba tweyaziza alinganga mpuuga yekuba lipusitiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.